oba tumala funa kirowoozo ne tugenda n'erinnya lyaffe ne tuwandiisa. Mwami Wumalu, abasinga era bawandiisa bizinesi zino nga tebannaba kuziteeka nawo. Naye ate abalala basangibwa nti atandise okukola maybe capital amufunye bukyali n'abeerako mu bizinesi eyo naye oluvannyuma ne kimukakatako okugiwandiisa mu mateeka. Kati ng'ekitongole kya URSB baaniriza bonna. Apulaninga okutandika ng'erinnya oliyina n'oyo abadde atandiseeko ng'era erinnya abadde alitaddeyo ebweru ku bizinesi ye. Bonna bajja ne bawandiisa era ne babafulumiza certificate eyo of incorporation or registration of businesses. Naye ng'oggyeko kikkiriza njogere ng'omuntu wa bulijjo. Ng'oggyeko akajanja akabali ekituwandiikisa obubizinesi nga ne bwe naakateekawo awo bano bagiwake mbajja kujja bagule ekisooka kalina ku kkubo. Lwaki muntu bagalabanga omusajja wuyo atunda obusoda bwe n'obundaazi nga lwaki nkawandiisa ojjukira ku by'endagamuntu mujjukira ku by'amasimu abantu babuuza ate oba essimu yange kati gwe lwaki onkambwe ekiwandiisa nange kambuuze bizinesi yange lwaki ngiwandiisa. Oli mutuufu nnyo ku ekyo. Kinyongera bakasitoma kibaleeta kikola kiti. Okuwandiisa bizinesi kuno kulungi nnyo eri nannyini bizinesi n'abo abakolagana naye kubanga mu Uganda eno gye tulaga twetaaga nnyo okubeera ne legal backing oba ngambe nti twetaaga nnyo okuba ne documentation ezikwatagana n'ebintu bino bye tukola. Ebiwandiiko ensi egenda ekyuka. Ebyedda tebikyakola nnyo ze twayitanga briefcase bizinesi zino ze twatambuliza. Naye kati omuntu ekintu kyonna bw'oba otandise bizinesi mu Uganda ng'ate osuubira okukula mu bizinesi eyo okweyongera okufuna bakasitoma okufunayo ku branch awalala kye basooka okusaba by'ebiwandiiko bino ebikwatagana ne bizinesi. So ekirungi ekiriwo nti ofuna legal identity eya bizinesi yo nti erinnya lino liri identified n'omuntu gundi era tewali mulala ayinza kukola ki kulikozesa ate naawe kennyini n'oba ogenze ku kyalo ekirala erinnya eryo lye libeera likola ne likuyamba. Ekyo kinteeka ku point ate eddako nti okuwandiisa eringa form of marketing. Nti omarketing lino linnya lyo ne woba otimbye kafulaya awantu bagamba ino supermarket ya Wumalu yeri eri wali. Waliwo aka trading center k'otuukamu ssebo obuduuka